الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى نقوم أمام رب العزة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. متنا مجفق الله سبحانه وتعالى أسوتي ونقو الله سبحانه وتعالى قتلي مبكين فبنا nanyini buyinza ku buli nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali eyogerako Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani yagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Matenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala takoma bukomi kubeera na matendo majjuvu naye ate arrahmanir rahim, omusaasizo w'ekisa kingi Allah tabaraka wa ta'ala asaasira kuno okumusaba mukkiriza n'abatamukkiriza Allah jalla waala. Saata okusaasira kwe yawma naqumu amaama Allah, olunaku lwe tugenda okubiira mu maaso g'omulezi waffe Allah. Mwana watte okusaasira kwe Allah subhanahu wa ta'ala kugenda kubeera nga kweyawulidde eri abo bokka abaamusinkana nga baawangaala obulamu bwabwe bwonna nga bamutya Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, nga bawangaala tebamugattako kintu kirala kyonna, nga bawangaala nga bakakasa nti asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ye Allah tabaraka wa ta'ala. Arsalna rusulan mubashirina wa mundhirin. Allah yatusindikira abaka ne bajja gye tuli nga basanyuse era nga batiisa. Kyova olaba yawma alqiyama Allah agenda kutubuuza nti alam ya'tikum nadhir, abanga omutiisa teyabajjira? Yali atutiisa ki? Yali atutiisa omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yatutiisa ki? Yali atutiisa ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebiruma. Kati Allah tabaraka wa ta'ala agenda kutubuuza yawma alqiyama, alam ya'tikum nadhir, tuddemu nga tukakasa? Qaalu bala, tugenda kumuddamu Allah tabaraka wa ta'ala nti kituufu yatujjira omutiisa, naye oba oliawo netukola ki? Netugaana okubeera nga tumugoberera, netugaana okubeera nga tumukkiriza. Naye nga lwaki twogera ekigambo ekyo? Twagaana okugondera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mu bigambo byange kulembeza okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala, zizaako okusayira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubeerera buli bwe yatumanga, ne bali atuma Mu'adh bin Jabal e Yamani, yasookera kumugamba nti bw'obasinkana abantu b'e Yamani bagambe gwe bateekeddwa okusinza mu butuufu okusinzibwa ye Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi jalla subhana, nkuutira omwoyo gwange n'enjammwe kumutya Allah tabaraka wa ta'ala. Awatali kumutya Allah tetugenda kufunamu. Bwe tunakola emirimu gyaffe gyonna gye tukola nga tegirimu kumutya Allah subhanahu wa ta'ala, tetulina mpeera yonna gye tugenda kugifunamu. Allah kyava agamba nti ayyuha alladhina amanu ttaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tugamba subhanahu wa ta'ala
abange mutya Allah tabaraka wa taala nete mukoma bukomi kumutya nyikira okutisaba Allah kubanga Allah yagamba wala tamutunna illa wa antum muslimun okufata kutukangako wa illa ngoli muslimu tero kukiddingana ruberira wembeera ofanga nga toguse motoka naye ng'osinkanye Allah tabaraka wa taala ng'olina obusiramu ofanga nga Allah akugezesezza n'ekigezo kyonna n'otamugattako n'omusinkana Allah tabaraka wa taala ng'olina ekiyingira ky'obusiraamu Allah bw'aba akyakumye zadde kun sabiran hatta ya'tiya Allahu bi amri gumiikiriza tojemera Allah tomenya mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba onoonyezadde gumiikiriza hatta ya'tiya Allahu bi amri osanga ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyakugeredde kyekirungi gy'oli osobola okumusinkana ng'olina ekyengera ky'obusiraamu akhi karim Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan عظيما ينانا تي الله تبارك وتعالى نايوغيرانغا كو الله جل وعلا بيغامبي بيرونجي بياچا سينسو كواغالا الله بينه ومانغا بيمناغاني سنامو غابا الله تبارك وتعالى agenda kutusonyiwa amazambi gaffe tagenda kukomeko Allah jalla wa'ala agenda kubeeranga atujjako amazambi gaffe neerunga lwaki tumutidde mbutuufu bw'okumutya Allah subhanahu wa ta'ala singa twali tubitegeera ebyokutya Allah tabaraka wa ta'ala Allah agamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama Allah agamba nti singa bannannyini byalo baali bamanyi bannannyini bibuga singa bamanya ne bategeera ki gwe bateekeddwa okusinza mu butuufu okusinzibwa nti Allah agamba nti lafatahna alayhim barakatin minas sama Allah agamba nti nandibadde mbasiza ebirungi bingi nerwaki bikyaganye ensinza yaffe wakati waffe ne Allah tabaraka wa taala ekyaganye okutiriira ekyalimu ebituli omuddu Allah amugezesa n'abuuza naye mazima ddala Allah lwaki nze tonnategeera bukulu bwa kusinza Allah tonnategeera bukulu bwa kutendereza Allah tonnategeera bukulu bwa kumwawula Allah tabaraka wa taala bw'obanga okyayisa ekigambo ekifaanaganako bwe kito ku lulimi lwo aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li wa lakum wa lisaa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru إنه هو البر الرحيم وهو البر الكريم التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبوا إلى الله الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أتينا مجفق الله تبارك وتعالى أكلم بدن سونغا سنة الله أتلنا يا مكلم بدي آخر بلا نهاية أزكم كرز الله أتلنا يا جرفا مولى الله تبارك وتعالى بيقول لكم سونغا يوم القرآن الله سبحانه وتعالى يا جامبه إنه هو يبدئ ويعيد الله سبحانه وتعالى بلين سونغا ياجتانديكا إلى ياجماليز أخي الكريم أبتبا الله بالونج مكيريسي الله سبحانه وتعالى yatuteeka ku nsinga wali akaseera ke tugenda okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala naye ki ekigenda okugasa mu maaso ga Allah jalla fil ula gigenda kubeera mirimu gyo nga Allah tabaraka wa taala bw'anaagikwata n'agiteeka ku minzaani yo ogenda kubanga Allah tabaraka wa taala akuwa empeera ennene bwe tunaaba tutegedde biki ebizito ya minzaani zaffe mu maaso ga Allah subhanahu wa taala tukiwa omuto ogugamba ma hiya al a'mal gye giriwo emirimu egyo allati tuthaqilu biha al mizaanu yawma al qiyama Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'anaagikwata n'agiteeka ku mizaani y'omwana Adamu Allah tabaraka wa ta'ala mizaani y'omwana Adamu eyo egenda kuzitowa akhil karimu jjukira Allah tabaraka wa ta'ala yawma al-qiyama waliyo akaseera al-hisab Allah agenda kuleeta mizaani atubale tagenda kubala myaka gy'olina tagenda kubala bakyala boolese tagenda kubala baana boolesera wabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubala mirimu gyo kitegeeza ki Allah bw'ali baleese mizaani waali bagitadde wonna Allah tabaraka wa ta'ala mu kaseera ng'agenda okutubala almu'min yafrah bi a'malihi salih omukkiriza agenda kusanyuka akowoole banne abagambe nti abange
mujje munsomereko ekitabo kyange ha umqra'u kitabiya naye ng'ayita banne kumusomerako ku mirimu gye emirungi gyagenda okusanga mu kitabo kye maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate alkafir yahzan agenda kunakuwala olw'emirimu gye emibi, olw'emirimu gye gitalina mpeera gyagenda okusinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Agenda kunakuwala atuuke okwevuma agambe nti mali hatha alkitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha. Si kye kyokka, agenda kutuuka okugamba nti ya laitani, emikono agenda giteeka ku mutwe agambe nti ya laitani lam uta kitabiya, naye nga akaaba kitabo kye, asinkanye emirimu egitalina mugaso mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, asinkanye ebitalina makulu mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwekityo akhil karim, njagala tubeere wamu twejjukanye emirimu nga Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba asobosezza omuddu n'agikola, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba agimuteeredde ku minzaani ye, Allah jalla wa ala agenda kubanga minzaani ye agenda kugizitoya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wanadau almawazina alqista lyaumi alqiyama fala tadhlim nafsun shay'a walakin kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wakafa bina hasibin. Abaddu ba Allah balungi, omuddu ne bw'alidda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala n'omulimu nga mutono gutya, mwana wattu bwe guba mulungi alina empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, bwe gunaaba mubi era naye alina empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, alina empeera y'omulimu gw'omubi. Allah subhanahu wa ta'ala yabiteekateeka bya miteeko egi, yateekateeka ejja naye Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma lw'omuddu okuba nti minzaani ejja kuba ezitoye n'emirimu emirungi, nga Allah agenda muteekerateekera jjana Allah gye yamusuubiza okubeera ng'amuwa. N'oyo alisinkana Allah ng'emirimu gye emibi gye gisingako obungi, naye Allah yamuteekerateekera wagenda okubeera. So nabwekityo intabihi, tubeere beegendereza nnyo ku biki bye tukola. Tokola mungi bwa nsonga, oyinza ogikola nga terina makulu. Saate mwana wattu atudde wansi n'ayogera ekigambo kimu bwe kiti maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga kya bbeeyi, nga kisitowa, Allah tabaraka wa ta'ala agenda kimuteera ku mizaani ye era agenda kifunamu empeera nga nnene. Yagamba alayhi salatu wassalam, gino emirimu wammanga singa omuddu agyekwatako Allah tabaraka wa ta'ala agenda gimuteera ku mizaani y'enzitoye. Yagamba omulimu ogusooka at-tasbihi wat-tahmidi wat-tahlili wat-takbiri, omuddu okuyitiriza ku lulimi lwe, yani dhikirullah, okwogeranga ku Allah tabaraka wa ta'ala, okwogeranga ku Allah jalla fil ula kyabbeeyi. Tekikwetaagisa kusasula ssente kugamba nti alhamdulillah wotudde. Togenda kusaza passport kugamba nti alhamdulillah. Togenda kusaza passport kugamba nti subhanallah. Singa twali tumanye ebigambo ekyo kyebitegeeza, wallahi tebyandivuddenga ku nnimi zaffe akhil karim. Kigamba alhamdulillah kitegeeza ki? Kigamba Allahu akbar kitegeeza ki? Kitegeeza nti teriiyo kisinga munene kwenkana Allah tabaraka wa ta'ala. Aye Allah tabaraka wa ta'ala munene ku buli nsonga yonna. Onoonya kwebaza, ogenda kwebaza kigambo na kigambo kimaaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tuula wootudde gamba nti alhamdulillah, obeera weebazizza Allah subhanahu wa ta'ala. Kutegeera Allah yayawukana atya? Gamba nti subhanallah, yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala mu bintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala. Kati atugamba dhikirullah, okwogeranga ku Allah tabaraka wa ta'ala akhil karim mulimu gwa bbeeyi. Yagamba alayhi salatu wassalamu hadithi, yagamba kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman. Nagamba subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Yagamba alayhi salatu wassalam, ebigambo bya miteeko ebiri biwoomerera, biseerera ku lulimi lw'omwanadamu, tebimalaako ddakiika ng'abyogedde, naye olw'obuwoomu bwabyo yagamba nti habibatani ila arrahman, byagalwa ku lulimi lw'omwanadamu, biwewuka nga biyitako. Saati mwana wattu bizitowa nga Allah tabaraka wa ta'ala bitadde ku mizaani y'omwanadamu. habibatani ila arrahman, byagalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava agamba subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Kitutte ebbanga kingo kyogera dhikirullahu subhanahu wa ta'ala. Nagamba mu hadithi endala alayhi salatu wassalam, yagamba nti at-taharatu shatru al-iman walhamdulillah tamla'u al-mizan. Yagamba nti ekigambo ekyo alhamdulillah kijjuza, kizitoya minzaani y'omwanadamu.
nagamba tamlaani ma baina as-samawati wal ard subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bijuze bange liri wakati wensi neggulu naye ng'oli atudde butuusi nagamba subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Owulidde obuzito bwabyo? Omuddu bw'aba abyogedde bizitowa ku minzaani y'omwanadamu nga Allah tabaraka wa taala abimuteeredde ku minzaani ye. Kitegeeza ki? Tunyikire okubeera nga twogera ku Allah tabaraka wa taala aje twakulembeza. Allah agamba nti waqulu qawlan sadida, waqulu qawlan sadida, twogerenga ku Allah tabaraka wa taala n'ebigambo ebirungi. Akhil karim, uswikum bidhikrillah, mbakutira okubeera nti twogera ku Allah tabaraka wa taala bwe tunaaba tumwogeddeko n'ebigambo ebyo bye tulabye Allah tabaraka wa taala ebigambo ebyo agenda biteeka ku minzaani zaffe. Akhil karim, zigenda kuzitowa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala kubanga akaseera gye kali nga tugenda musinkana Allah tabaraka wa taala. Omulimu ogwokubiri yagamba nti husnul khulq, abanga empisa ennungi. Empisa ennungi, empisa ennungi zigenda kugasa nnyinizo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bwali bamusinkanye Allah tabaraka wa ta'ala nga yali musufu bwakuba nti mwana wattu akola empisa ennungi wonna buli wabeera. Yagamba alayhi salatu wassalam, ma min shay'in أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من خلق الحسن. تريو مليمو غبي، تريو چintu kirala kyonna inam kigenda kuzito ya mizani ya mwanadamu يوم القيامة nakulu tugenda okubira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mpisa nnungi. Omubaka alayhi salatu wassalam yatukutira okubeera n'empisa ennungi, okweyisa obulungi wobeera wonna. Olina akazigo kokopangisa tonakuwaza banneibabo, kyampisa kyamumpisa obutanakuwaza bw'olinanye. Lwaki bw'oli ekikomando akaveero kasula mu mulyango gwa neiba obagambe naali ekikomando? La wallah, tomunakuwaza. Kyamumpisa olina kawuufako kuliko Qur'ani bw'olinanye si basiraamu tumbuula yaki teekako eddoboozi erikumala. Si gwalina omuvunani yamutonda Allah tabaraka wa taala wali yalina omuvunana ku mizigo gwawuliriza bwe teekako Qur'ani yonga eddoboozi limala gwe kyamumpisa. Tokakarukana n'abantu, kola ekikyo ky'olinako obujulizi. Leka kusikana bantu muguwa, ne bw'oba omukolako da'awa mukoleko da'awa na mpisa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Musa alayhi salam gamugamba nti idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyin. Emugamba nti mukwate empola mugambe n'ebigambo ebikyasinze ebigambo ebirungi nga takudde kumuyagula. Kyamumpisa ne bwe tuba tukowoola oyo gwokakasa nti kyaliko si kituufu tomugamba bigambo bya bukambwe, mugambe n'ebigambo ebyempisa, mulage obulungi obuli mu ekyo kyalese okuba nti mwana wattu waba asubidde okukikola asubiddwe empeera ennene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhil karim, empisa ennungi. Musajja yaje eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yagamba su'ila Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, bambuuza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam an akthar obungi bw'ensonga ma yadkhulu nnaasu aljanna, ekikigenda okuyingiza abantu ejjana mu bungi bwakyo. Faqal, kyava bagamba taqwa Allah, okutya Allah, wa husnul khulq, okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'empisa ennungi. Ze zimu ku nsonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusinga kuyingiza abantu ejjana ng'abayingiza naki bintu bibiri. Taqwa Allah, yani yamusinkana nga talina mushiriki mirimu gye. Ekyokubiri husnul khulq, mwana wattu ng'alina emirimu emirungi. Omusajja yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya Rasulallah, nina neiba wange mwana wattu musufu wa kusaala, musufu wa kusiiba, yani bwe kuba kusiiba ali ku Ramadhani bwegwa talekera, bwe kuba kusaala eza farada bwe ziggwayo talekera. N'amugamba nti naye bwe kituuka ku mpisa fala hawla wala quwwata illa billah, empisa ze zinakuwaza. Kyava mugamba alayhi salatu wassalam, yamugamba nti hiya finnar, kubanga yali alipotinga mukyala alayhi salatu wassalam, kyava mugamba nti hiya finnar. Ye ne swala ze zasaala
wamu n'okusiiba kwebbanga lyamalanga talina mpisa. Yagamba alayhi salatu wassalam hiya fi nnaari. Abantu ba Allah balungi yagamba mu hadithi endala alayhi salatu wassalam yagamba nti omuntu ow'empisa ennungi asobolera ddala okutuuka ku ddala ly'omusiibi n'omuyimiriza, yani ng'ayimirira n'ekiro n'asaalako nga wannaasu niyamu, nga takoma bukomi kuza farda wabula nga neza sunna tazireka. Bwe kuba kusiiba takoba kusiiba kwa tteeka naye nga neza sunna azisiibiramu, naye asobola okumwenkanankana yoyo alina empisa ennungi. Akhil karimu bakuutira tubeere n'empisa ennungi lwe tugenda okufuna mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Omulimu gwe tumaliriza nagwo yagamba alayhi salatu wassalam ittibai ljanaza, okubanga omuddu yenna asaanye okubeera nga mwana wattu agobeera kukoyo Allah tabaraka wa taala gwabeera juludde. Naye ensobi gye tukola eriwa bwe tugenda gye tugenza okuziika kasa tumala okusaalira ng'eyatuleese agamba bange tugende biwedde, nga naffe tutuula tugenda subhanallah, oba weeryazaamaanyiza oba weekozeeko obulyazaamaanya, oba osubiddwa empeera ekyasinza okubanga nnene, oba osubiddwa omulimu ogukyasinza okubanga munene. Ensobi endala gye tukola bwe tugenda tugenza okuziika, bwe tumala okusalira nga tugwera mu butale kugula nnyaanya na butungulu, tugula ddagala lya puleesa na sukaali, nga tugula eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, naye twakomye mukola ki? Mu kusaalira. Obeera weerabidde. Yagamba alayhi salatu wassalaamu hadithi ng'eggwako yagamba nti walladhi binafsi yadi Muhammad, ndayiro oyo awaniridde omwoyo gwange mu bibatu bya Allah tabaraka wa taala, yenna abeera akoze omulimu ogwo n'agubirira n'awerekera n'asaalira, oluvannyuma n'awerekera paka n'ateekako n'ettaka ne bamuziika ne limuggwerako. Yagamba nti ndayiro oyo awaniridde omwoyo gwange mu mikono gye, wallahi ogwo omulimu gubeera gwa bbeeyi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Gugenda kuzituya minzaani ye olunaku lwagenda okudda mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Akhil karim, kuva n'olwaliro kirongoose towerekeranga buwerekezi n'okoma mu kusaalira. Bwe tumala okusaalira abaddu abasinga tugenda mu kulwanira akatogo. Nedda, ekyakututte si kulwanira katogo, musaalire oluvannyuma muwerekere. Abange akhil karim, bw'obanga zino embeera ssatu zikutuukangako, kubeerangako gye tumunaaliza, kubeerangako gye bamuzingira, na kubeerako wansi wali nga bamuteekayo, la hawla wala quwwata illa billah. Kale gwe sigala ng'obiteekamu olusaasi. Gye tumunaaliza akhil karim, bamukamula ne bakakasa nti tasigazza wadde ensonga mu lubuto lwe. Ne batuuka okumuzinga, entumbwe ne bagigatta ku ntumbwe, essaawa ne tosobola kwegatta. Allah gamba nti waltaffati ssaaqu bissaaq, essaawa ne tosobola kwegatta, naye bamunyiga entumbwe ne zikola ki? Ne bazigatta. Akhil karim, barakallahu fiikum. Emikono ne bagiteeka ku bisambi, subhanallah. Bwe batuuka wansi okumussaayo mumuweereze, ne bamuweereza. Naye abali munda ebbugumu lye babeeramu bo baba babiseeko kasuuka, nekubamu akafaananyi gwe bazizise n'ettaka asobole okujyayo. Ne bamuteekako embaawo, ne bamuteekako akadongo, ne bamuyiwako ettaka liri lyonna. Naye amutaddeyo afuluma atonnyolokoka, amutaddeyo afuluma atonnyolokoka, naye nga bamubiseeko kasuuka gwe bataddeko embaawo n'akadongo n'ettaka ekalo. Osobidde agenda kubeera mu mbeera ki? Kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akhil karim, okuwerekerangako muganda wo, bw'omalanga okumusaalira omuwerekerangako n'olaba mu kinnya gye bamutadde, osanga naawe kinaakuwa okulongoosa emirimu gyo n'odda eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'olongoosezza. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka hamidun majid. ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.